Okay, nkwaniriza nnyo ku TV yo okola kyamanyi okubanga otulaba nze Geoffrey Mayanjo wa Kabi mbera nyingidewo okulaba nga tubako n'ensonga ze tutunulira naddala ku side ya entertainment. Jukira bulungi nti buli lwa Monday okutuusa ku nnaku olwokutaano tubeera mu program kiryoke sawa 11 ez'akawungeezi mbera nyingidewo of course okulaba nga tubako n'ensonga ze tukwasiganya naddala ku nsonga za entertainment nga bw'okitegeera bingi nnyo ebibaawo era nga twetaaga okubeera nga tubitunulira naddala mu kisaawe kino. Nakugamba nti bw'obeera celebrity olina okwesiba bbiri kubanga tuba tukutunulira nnyo abantu baba kutunulira nnyo baba beetaaga okumanya ki ekikufaako eri abo abamu olinga artist nagamba nti atenze munjogerako nnyo atenze no baba nokwogerako olw'ensonga nti no oli mu kitangala kaŋŋambe. So nze Geoffrey Mayanjo wa Kabi nyingiro okubeera nga tukikwasiganya mpola mpola. Of course ebintu bingi nnyo ebipya ebiriwo era tukimanye bulungi nnyo ti Bebe Cool alina ennyimba zafulumizaawo kumu eza Kabi. Nyimba ezo tezinnakukola bulungi ng'oggyeko oluyimba lwa I Do oluyimba lupya nnyo yalukola ne Charlie ne Nina oluyimba lwa mulembe nnyo abantu bagezezaako kulwagalawo mpola mpola naye olwo oluyimba olulala awo yazzaakolayo mabegakaawo tezitambudde bulungi nnyo. So yafulumiza n'oluyimba olulala olupya oluliko Club Bang era oluyimba olwo teruyinza kuleka mu ntebe oluyimba olwo baluyita Up and Wine. So nsubira simanyi bwe tunaakola bwe munaaba mulukkiriza lujja kutambula. So bwe kityo bwe kiri ku side ya entertainment ensonga nyingi nnyo tugenda kutunia ensonga za Eddy Kenzo. Waliwo ensonga Eddy Kenzo zaalimu of course waliwo na awards zaalimu zebamu nominatinzeemu ngenda kuba nzikubuulira omanye category ki gyalimu asubiro ziwangula oba nedda era tusubira okubeera ne Eddy Kenzo olunaku olwaleero ngero okutubuuliramu butya ebintu bwe bimutambulira okuva maka guno gwatandika ali awo yebuzabuza tanakola bulungi nawankubadde nti awards mu nsi ez'enjawulo ze aziwangula naye nga tanakola bulungi musically. Nze bwe ndowooza era namuyise ajje tubeeko n'ensonga zitubugayagayamuko tulabe butya ye bwala ebintu ebitambula. Of course ajja kuba tubuulira awards ezo zebamu nominatinzeemu zengenda okubuulira n'ensonga ndala nyingi nnyo love life ye agenda kutubuulira Rema ali kuki agenda kuba bitubuulira byonna tumanye ki ekitambula awo. B2C bajja kubeera ne live concert ku Freedom City ennaku z'omwezi zijja kubeera 7 September wajja kikwasiganyiza mpola mpola ku Freedom City era kansubira tujageza kubawagira nabo bageza ku kikwasiganya mpola mpola. Of course and events yabakwasiganya nga manager waabwe okubateekamu akasente ka video kubateekamu okubambaza olaba nti tebambala bubi abode brand ey'enjawulo tebali bubi. So bwe kityo bwe kiri ate Dr. Jose Chameleone naye ali awo wetwogera taliiwo ali mu London waliyo ekivulu ekiriyo kiyagenzeemu of course kiyagenze okukwasaganya okulaba ng'ensonga zitambula bulungi nnyo. Dr. Jose Chameleone ayimbidde ebbanga ddene era nga tonza kumubuusa maaso era oli bw'ava nagamba nti namba emu wa Uganda towakana kubanga agezako kikwasaganya naye nga naye mulimu ebizibu bitamutambulira bulungi mu entertainment eno music entertainment olwo bitamutambulira bulungi. So naye waali awo naye nga wetwogerera yakyusizza date ya concert ye agenda kuba n'ekivulu ne concert nga 7 December waliwo obutakwatagana awo ne Shiba Kalungi bavaayo bombi ne basetinga date yemu nga bataddeyo concert zaabwe buli omu concert nga agitaddeyo ku date yemu. Date eyo yalinga ya 3 November. So bwe bateeka yaawo nabeera waawo bigambo nebeera bingi nnyo nti dokita ate kiki ate Shiba ate biki. Dokita n'avaayo nagamba nze stepinze down kanonye olunaku olulala so kandekere Shiba Kalungi kubanza ekintu nze ndi agent nkiruddemu. So namulekera katagezako kikwasiganya mpola mpola nga 7 December wajja okubeera Dr. Jose Chameleone ne show yakabya ajja kubeera ku Cricket Oval erugogo wajja kikwasiganyiza mpola mpola Dr. Jose Chameleone je bwe kityo kitambula mpola mpola. Eddy Kenzo bamunominatinze mu awards bazita Africa Pride Awards era nga bamunominatinze nga Artist of the Year mukyabasajja Artist of the Year era nga awards zino zijja kubeerayo nga 3 omwezi ogujja nokulujja kuba lwa Sunday abantu bajja kuba bali na mugongo yenga aliri mu awards. Simanyi okulonda kuna abakutya ngabe gamita agenda kutubuulira okulonda mugenda kumulonda mutya bana Uganda asobole okuwangula bate muli mu bya kulonda nga bya kumuwa sala agenda kujja atubuulire butya yensonga nga bwaziraba. Eddy Kenzo edekya kitugenda okwogera ku lunaku olwaleero yabadde ku mukutu gwe ogwa Facebook page ye
nassa ennyumba gy'atunda ennyumba eyo nga bw'ogiraba ku screen n'ateekayo ennyumba eyo ng'agamba agitunda nassaako emiwendo nassaako gy'esangibwa nassaako biki naye abantu abamufollowinga ku Facebook page eyo bawanze omuliro nga bagamba nti Eddy Kenzo brand ogenda ogitaddewa kubanga bw'oli artist tukimanyi era bwe tukumanyidde walala nnyo oli ambassador wa Airtel oddira otya n'otandika okutundira ennyumba ku page yo abo ne boogera bingi nnyo of course ku Facebook okwo nga boogera Eddy Kenzo n'avaayo n'abaddamu n'abagamba abange eno page yange mwagala ebyange mbitundire wa this is my page okitegeera tata Amal okay n'avaayo bigambo n'ebibeera bingi nnyo onanagera kiri ne boogera kiribwa abaddamu be bamuddamu so nga ne zibeera bwe zityo naye nga tulabyeko ba artist ab'enjawulo naddala bagereza mawanga ag'ebweru twalabako French Montana ng'atunda vanilla we ku page ye nga kwa mutundira twalabako Diamond Platnumz ng'atunda perfume ze ku page ye so simanyi kino kisula brandi gw'okiraba otya Eddy Kenzo kimusula ddala singa atandika okutundira amayumba ge g'abatunze in case kali katugambe nti baba gudde mu deal oba nga ayingidde deal oba nga ayingidde project ey'okutunda estate si amayumba g'enjawulo kisula brandi ye agenda kujona ko lwali gomba tuchogerako obuterevu nnyo nze Geoffrey Mayanja naye njagala kukujjukiza nti Airtel the smartphone network ayiteeka mu ssente okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo weekwate ku Airtel naddala my paka Airtel then ne Airtel Money ojja kubanga oyanguzibwa obulamu okulaba nga akuba amasimu ag'obwereere ate era bw'obanga oteekako airtime ku simu yo use Airtel Money osobola kikwasaganya obulungi awo n'emirimu gikutambulire nze Geoffrey Mayanja owakabi tujja kuba tulabaganaawo mu maaso kaawo nkuwa kayimba bamuyita mwana muwala Vinka owakabi kanzije mpolampola tukikwasaganya nze Geoffrey Mayanja tova ku program kiryo